twamusizaako omulabi wa Export TV amanyanze omwana soda nga tuline abe tuli ku mutimbagano subscribing commenting atoshe yalinge embeera erabike ng'etambula malidadi sana. Olunaku lwa leero ndi eno mu Kireka nsinkanye omwami mu music aba legend naddala abo abamanyi music wa Uganda gyavudde n'okutuuka wano ne kati bano badina baambasada ba abba bakajja mu music temumutegeera neera nja ku drivinga nkukako omutegeere omwami ono yali ku lusegere nnyo ne Bobi Wine omuyimbi si munnabyabufuzi omanyi bali babiri tulina Kyagulanyi munnabyabufuzi ne tubeera ne Bobi Wine omuyimbi era yamuyimbako ne ku luyimba n'agamba luyimba lwatugambire ku Jennifer n'agamba dry it awo ku kkubo wakolera walya ne butoto omwami tumufunye olwaleero tumulina sebo soko mbulize kuba kulaba ya bannayuganda bannange mwenna nsanyuse nnyo okuddamu nembalabako era muje baliko gyeji batawanya omuganda gamba lubaale w'omulamu tasamirirwa amanyago amazaali bampita Sendowooza Ibrahim baba beddira kiba Sendowooza tweddirange Sendowooza mbadde siriwuliranga keeri Ibrahim oba musajja muisiraamu era musiraamu ozaalibwa wa Dwight Ibrahim Dwight yazaalibwa mu Busiro bayitayo Gamba Busiro ba district oba saza district Busiro mpaze eri ku luguudo ki Oyima Road nkufunye bulungi awo tugenda kuyita tugenda beera mu bufunze tusobole okwasaganya ono omulabi asobole okutegeera tuzze nga tuzze kukola ku muyimbi Dwight erinnya wali etuuma ddi era watandikirawa okuyimba nsooke kuwulira linnya wava ku kyokwetuuma Dwight kyayo omukalu Dwight erinnya nalifuna bwe nti waffe maama teyayina nte ne taata naye nga ate tunya Dwight naye nga nina sisita wange omuto anzirako kikize mu Luganda kale oli akitegeerako kyayo omukalu bamuyita black tea gwe omuyise Dwight ye kyayo omukalu w'amajaani gwe wakiza mu luzungu nga bw'okiwulira nti Dwight kati nga maama wange antuma okuleeta amata g'omuto wange anzirako omuwala naye nga bwe ngaleeta mba sirina ganywako ga mwana gaba ga mwana kati nagenda okuwulira nga kinneetaagisa okweyongerako erinnya Dwight kubanga kuviira ddala buto nga gwe nnywa nga sewali ssente z'amata baneiba be balina ente okitegeera kiraga akulira mu mbeera ng'obulamu bulimu okunyigiriza otyo kati awe najja erinnya lya Dwight wali etuuma okyali muto gyalinga myaka emeka egyo nali mu P7 nga weetuuma erinnya mwaka ki ogwo nali shaapu nnyo gulabika mwaka yalinga 92 awo omanyi nga tonnali etuuma oyinza okuba eri ekintu ekigenda mu maaso g'omubulamu naye eri ekikuleetera kyetuuma oyinza okubeera nga gwe sooda naye bw'obanga oli mu bulamu bwa bulijjo tosobola kyetuuma naye bw'ogamba nti otandise oyimbayimba oyinza okyetuuma wali otandise oyimbayimba okuviira ddala mu buteera nga nze nayimbanga mu sikuulu kwaya nayimbanga nga tugenze okulambula nga nyimba kuganga nze nkuba n'engoma kati nava mu buto wasomako Dwight nasomako naye si nnyo mpaka wa nakoma mwezi wano oba osomyeko nina mukwano gwange wakyamusanvu nga yakubye ekigere ku mmeeza oyinza okugamba yatikira ab'emakerere ate siniya wano ey'emyaka egyo myaka biseera ki biseera bya 9 yali cream 97 kuba abaana basomanga nabakulu omwana agenda mu sinyanu nga alina emyaka nga 2 bwekiri walinga myaka emeka nalinganga mu 16 wasoma gwoli muto omulaka mwali bagezi wali otya mu kibiina era nabeeranga nambe mu kibiina nanonanga engalo 2 naye nga ekyazindesaako maama twakola endagaano nangamba Sendowooza bw'obeera owokubiri ng'ova ku ngalo kati nenziremerako nezinkuuma okubanga ndi mugezi tubuzeeko ani nti wabakulemberanga ba obi bange
ani goyinzo tuwayo ba obi bange bali mu byalo bali bweru okitegeera kiringa nambozi yatutuma obi ba Museveni twabanonya babula kati n'abadright babuze ba obi bange bali wala oba baafa abamu baafa olinga myaka emeka dwight myaka 39 ngenda mwana ogambye wakoma musiniya wano okusoma ki kyakujja kusomera watuuka eseera n'owagguuka n'ogamba mbikoyo oba sente zaabula ensimbi zaggwawo bugwe ninga wali okyayagala nali nkyayagala okusoma bw'ova kusoma nava kusoma nenzira kubwa tandiboy kuloole ku tata motoka ze bayitanga tata tezaabanga za bikajjo eno yange yalinga y'amatooke nga nsomba amatooke nga mugajja mu kyalo tugajja Mbalala Kyazanga Kinoni Mbirizi bwe tutyo omwana w'emyaka egyo ebiseera bwe yakkirizibwanga okukola nze nali mujagujagu era nga mbeera n'emikwano mingi era omikwano gwe gwanfunyisa loole eyo era bennakola nabo beewuunyanga kuba nagiyiga namangu nogivuga muze ekyomubi gwe wagattanga ku kuvuga loole omanyi abaana abavubuka nga muvubuka bino kunywa biragalalagala kulwanalwana okulwana saali mulwanyi nze kubanga nga nze kiba kizibu okunyiiza pozi kubanga nenyweranga amasada gange ku myaka 16 ate era nkubuulira fakiti sobola kulimba sina kyenitiririra esada walitandika ku myaka 16 olwo oliyiga otya mu gurupu mikwano gyange agyali ginsingako nga njeegomba okubeera nga gikubiddwa kitegeera nga bw'abeerawo ng'avuddeko kabenje nange ndaba nga badman nawe noyiga nange nenjiga naye nga ddala wakubwanga wabanga badman era of course kubanga nakati tondaba nga ndi sharp kitegeeza omuti ogukufula sharp omuti tegusobola kulekanga bwobadde kati fe abanga tekakoladde ekikola kyataaba tuli baddofe embeera yamwe esobola gimanya kubanga nzisijibanga gibeeramuuko muwasookera akuba mumwerabira akivaamu yakiyita ekyato kandi ekyaginneerabiza era kukoowa mbeera eyo ngamba kangiveeko saagala kuginjukiza omanyi teri buli kirungi kiba n'ekibi bibi ki ebiri mu mbeera y'okuba badman ng'oli awo osowodde oti ebibi ebibeeramu omuti kale tubeere open ebyomuti waliwo abagukuba nate neguba kyakalanya naye nze ngamba nti kiba ku bunafu bwa mutwe bekyankalanya naye webanga omutwe gwo si munafu olina okuginywa ate neweyongera kuba sitede mbwekuwa amaanyi nolabanga ekintu kisobola okisitula okulwana kwokka obusungu bwokka bwe kiri kati ekyo nekiba naye si ku bonna kubanga nze ago ate tegampa nze mpa kukola kubanga bwenkateekamu mba nsobola okukola emirimu gyange Katonda era yampa gyakwogera ate bano abagamba nti erwaze yonoona obwongo lihabu omuntu n'atuuka n'oggwa eddalu ne bamutwalayo ekyo sikimanyi kubanga tekintuusangako nze kyesinga okunyambako kwe kufuna ebigambo ebingi kubanga emirimu gyange gya vibe biribiri mutungo bina biribiri luzira bugolobi biri lukumi luzira bugolobi kitinta mutungo bina biribiri kugamba mbasiginywedde sobola kufuna manyi gayimba mu motoka ezo n'okuyimba ennyimba ez'ebweru wabula bwe mmala ogifuna bwe mmala okukasaako mba nsobola kati tubuke dwight olw'obudde ddi lwova ku loole n'oyingira ekibuga Kampala otandika oyimba ekamungi loole baagitunda mugagga bwagitunda ate nenfuna mukwano gwange awo mangu nampa akajji ka takisi kajji ka takisi zaali ziri entono takisi bwe bayitanga buddudu buddudu bwe bwasookera bwe twasookeramu nga mbeera tandika conductor wa kaddudu nvudde ku loole nga nkola bulungi
Bududu paka we lwavaawo nenzira mu Kamunye. Kati okuva mu Kamunye nenjiga okuvuga nenfuuka driver. Ng'ovugira mu kibuga? Nga mvuga luzira bugolo. Webale nnyo. Ng'opangisa luumu yo oba mwekatika omwo nga minwe gy'amatooke? Nze nali mpangisa kubanga nali mugezigezi. Wali ofunamu akasente nga nokyaza emyaka egyo. Webale nnyo. Kaakati bwe mbeera conductor nemala okuva conductor nenvuga. Kati bwe mala okuvuga bwe nvuga taxi nendabanga ebbanga liweze. Pamiti ogifunye oba bano basala bikuubo bati? Pamiti nga nina maama wange yagingulira. Era akuwagiramu mu byokola mu kiti ng'agamba gira n'empolampola nga takiyombera nga tasobola kubanga nga mmanyi. Kati bwe njiga okuvuga taxi ate nenjikoowa nensalawo mbeere nga nzitikka nga nze buloka waazo. Oli mu myaka emeka egyo? Awo nali nga mu 22, 21, 23. Oli mu takisi? Kati bwe mbikoowa neŋŋamba kampite buyisi nentandika okuyita nga motoka wejjula bakuwaayo 10,000. Ebiseera ebyo motoka wejjula bakuwaayo nembeera nga kwegamba nemmanyiira okuyita abantu. Kati bwe mbayita ennyo nempulira nga eddoboozi lisobola okukola ki? Okoze ekkowa? Nga mpulira nkoze ekkowa nga n'abantu baŋŋamba nti kati osobola okuyimba. Nembagamba nze nti nebaŋŋamba osobola. Wali bayimbirangamu kuba bo nga bawulira mutungo bbiri? Nga bawulira luzira bugolobi kitintale. Nebaŋŋamba osobola okuyimba. Nange lwali olwo nengendako ewa Tony Wozi mu fire record. Tony Wozi naŋŋamba sooka onyimbiremu nemuyimbiramu. Wagenda ng'oledde omumanyi oba gwagamba bugambi studio yino ngirabye kamwokya kaŋŋende? Nali muwulira ng'akubira abayimbi ennyimba. Kati bwe yaŋŋamba nyimbiramu nemuyimbiramu. Ndolayitinalo awomerera abawala n'abalenzi awomerera bwentyo. Wayimba ku linnya lyo oba ku caayi? Ku linnya lyange eryo lyennyini. Naawe owomera abawala n'abalenzi oba owomera abawala bokka? Mpomera abawala n'abakadde. Abawala n'abakadde. Do you feel nicely when you see right singing, dancing, enjoying, sleeping, kwepicha? Ezo nyimbo liziyiza anabeera era bwoti bwayimbira Tony? No, bwentu benayimbiramu Tony. Olekamu n'okwepicha? Naŋŋamba tuyingire studio. Kwepicha nkaleeserwa kuba kekaliwo. Tony n'agamba mwekiri? Tony n'agamba ogenda kusobola, ogenda kuba wakabi nnyo nga balina Nesimu. Kubanga Tony yayigiriza Nesimu omuziki ne Fefe Boss. Tony Fefe Boss yali mukwano gwani gwa Nesimu. Nesimu yasooka kuyimba? Basooka kuyimba akayimba kaabwe kebayitanga Summertime we go, summertime usawala tugende tukyekole naawe tukamanya kayimba. Kamanyi nga Nesimu yayimba Fefe rapa. Webale nnyo. Kati Nesimu ye nakizuula neyezuula n'amanya nti tajja kubisobola byakiralu nnyo. N'agamba Fefe Boss nze kakubira omuziki gwogenda gwoyimbe era bwe gute bwe gwali. Tenowooza agamba oluyimba tulukole. Ne tulukola. Sente mmeka olwo bawasiimula studio? Nedda ssebo nakwata ezange. Mmeka olwo? Ebiseera ebyo gyali 10,000 naye era namuwaayo ng'ena. Oluyimba n'alumpa. N'alukuwa? N'olutambuza oba n'oluwakuba kyali batwalako ku marediyo? Luyimba nalutambuliza ddala era ensi yonna emanyiddwa itinalo awomerera. Ne bw'ogamba genda mu library n'abagamba njagala kayimba ka Dwight Nalo awomerera bakakola bakakuweerawo. Olimba malo lukuba
lwafuuka lw'amaanyi obudde oba oba lwatambulira ku sipiidi yalwo kuba n'ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Oluyimba lwatambula mpola mpola si nnyo. Kubanga gy'otambulira bagamba tuluwulira era nga nabo gyemba ntambudde libasookera ddala okumayimingiramu ababeera bandabe dwaitinalo dwaitinalo nemanya akayimba ako kakola bakawulire notandisa omera obulala nkulaba ovimba ekijji kiba kikyakulaba awo kyali tekikyasobola wakondakita n'obusuulawo nembusuulawo nenfuuka driver nowadriver nembusuulawo neŋŋamba kati ngenze kuyimba ndongo ngenze kukuba ndongo oba driver ali ofunyemu kasente akakubeezaawo nga kalabikako nali nfunyeewo naye wagenda olaba nga ate endongo yeefuna kiralu endongo ng'efuna kiralu ŋŋenda ntambula ne CD ebiseera ebyo byabeeranga CD stiflas nga tutambula na busidi tambula ne kasidi otuba okutuuka awali omukolo ne bakakusaba leeta tukuteere mu dwight nengera nga nabo bawayokko gwowadde CD omuwayokko kantu tebakuyita kujja akusasudde wabula gwayo kyayo MC yaba ayagala omwoki n'omugulirayo oba piya oba akasoda kwegamba naye okufaako nga gwolwo ofuniramu ogwolwo anti baba bagenda kunfuuwa wali nze bwenkuwa ebbiri zange mama yingenda kufuna wali ebiri oba etaano zaali zikusazeeko n'ekyebbiri ne batakofuuwa yaddi ne wabula obucupa ne bukaaba tekisoboka baba kubanga nze siyimba buyimbi wabula n'okuzina nzina oli dansa manyi okuzina oli muzinyi bw'ogaana okumpa ku kamwa amazina gakumpesa sente zo kwegamba omuyiyi yakulaba okitegeera omuggyemu kyoyagala bwe kiri kubanga mba namujjiridde ye si aba yanzijiridde nze mba namujjiridde omulumba omwetegekedde nga kitwala omwezi nga gumu oba wiikisi 3 nga balanga lwayita ojja kuba kibibi lwayita ojja kuba ggulu era mwatambula ne mutuuka eggulu mwaka kayimba abalugala bawulira oluganda Kasese 40 abalugala baba tebawulira luganda banyumirwa akisoni z'omuyimbi oba gwe wayogeranga oluzungu n'obavuunulira oba tebwali olaba 50 cent Tupac tezikunyumira ennyumba zaabwe bulungi nnyo bayimba muki kadala kungamba mpulira biwulire simenje bitegeeza owulira bikunyumira Michael Jackson sibitegeera eyo ziwulira nezikunyumira nebitegeera owulira ndongo webale nnyo bwekituba ekibakaliriye ye mulugwala bwomukubira engoma gw'omuganda omulaba buuka kambuze ebiseera ebyo watwalako music oyo ku maradio ne ku mativi oba tebyaliwawo byalingawo kuva dda sebo TV zabeerangawo n'amarediyo neera kuva dda nga bwe nkugamba ebintu byakasente nga bw'otuukawo olina okuwaayo omuziki gwo ne kasente webale nnyo kubanga nabo gwe mulimu gwabwe gwe bw'otabeerawo tebabaawo kiringanga naawe wennyini nnyini tosobola kuba koleka dwight ate n'ogenda kwakutta enkumbi abaana kukolera beyaga abe tugenda noonya dulayo nalina emboozi zaffe nnyingi kuba ndabe n'amannya g'osomyawo nga galina ebyaffe byojjo tunyumiza bwe watwalayo oko oba wagamba sijja kgenda yaabo baagala ssente natwalangayo nyo nga bwe nagamba embwe nze ssente tezinnuma ng'ate omanyi ssente yekola ssente kati bw'omala okuteekamu wano wali olinda ennyingi naye ng'otaddemu katono kati bw'otateekamu tolina kyoba olinda naye bw'omala oteekamu oba olinda zikomewo kibanga kuziika kijanjalo mu ttaka oba oyagala bijanjalo bingi kati nateekangamu okitegeera walinanga management nalinga bwomu lubyanza tebimenya byamenya naye era nga birina kumenya nze
nga gwe tebinsobola kumenya bina kumenya nze eyabyeyama nakugambe nze saali muyimbi wabula okuyimba taxi kwe kwanfuula omuyi onzijukiza omwami aliko ennaku zombi wala yangamba yesi muyimbi musumbuyi kati naye wali musumbuyi ow'ebiseera ebyo nze nali nyimba taxi zange naye ndaba nga nsobola okukuba ebinyonyi ebi nejjinja eri era bwe nakola nakati era bwe nkola ani omulala yangamba yali ayimba taxi yabbe wali omulala yangamba yali ayimba ngoye digital wizard yali ayimba ngoye ne bamugamba buyo okimanyi osobola nange bwentu bwe nali tolina kuli yonna gye wabeeramu ko gye wayimbiramu nze nava ku taxi zange nakwesoga wa tonewozi tonewozi kuŋŋamba muyimbiramu namuyimbiramu nakumpa excellent nti osobola ogenda nakusinga abalala abasookayo ng'olwo baani abaaliko obudde obwo bwe yagamba nti oyo omusobola kwalingako livingstone Kasozi Basudde Sebata nedda dwaiti tugenda empola Kasozi nga waddako ne babasudde badde naye nga bo babeerawo nga nze ndi mwana muto nga mbalaba kati be wajja okulwanyisa ove mu takisi ogobe ab'ebitone kubanga Kasozi gwali omanyi oluyimba lwa Kasozi wadde olumu naye kamanyi ne gasobola kwawulira nti oyo Kasozi ono ye basudde okujjako basudde mmanyiimuko Kasozi yakubanga bw'ati nagedde ku makya nayiti nasize bubye wange kyeggulo tekyaliise nze nempamanta mutima oba nkukwatako maama ng'ate nga wagenda dda nendowooza engeri gye twalemu nga tuli bulungi nnyo so nga n'okugendako mwekyo saakunenya namanya bwali busobya bwange omanyi sitaani w'amaanyi buli wabeerawo obukyamu ye yayingirawo sitaani oyo Kasozi bwatu bwe yayimbanga otandika okuyimba abasajja abakyayimba nakuba n'olulala nga mbalaba ngira banyumira bayimbanga kadongo ka omuvubuka nalweiso komawo nyame bulimala okufaamu nange oli eyabya tolowooza ti bw'oba ogenze ekyo kikujjako obulwadde n'otafa wali tokawuliranga kaako era nakati sikawulirangako naye kati nalweiso yadduka Kasozi olw'okuba Kasozi alwadde siriimu kati Kasozi amugamba komawo nyambe omanyi n'ebyafaayo byakadongo kamu ebyabasajja ebyo tujja binyumyako olulala naye nze njagala ombuulire otandika okuyimba nga bebali bebeefuze ekisaawe nga nkugambe be baliko Kasozi aleeta Basudde aleeta Kafeera aleeta Sebatta aleeta ekitegeeza omulembe gwa BBC gugenda okujja nga gwoledde oli mu kisaawe ebyo byonna nali olwedde ndi omulembe gwa BBC ye Bobi Wine Bebe Cool Chameleone weebale nnyo kati nze nali mu kisaawe naye nga ate sibatuukirira olw'okubeera baali bansingako okubwa shaapu okitegeera naye batandika nga mbalaba era buyimba bwabwe bwonna nga bunnyumira Sebatta we yakubira sajja lyabendi yajja nayoya ebirungi tera tabyagala ffenna twandibyagadde naye obufunda w'ensawo kyetuva twerekereza sajja lyabendi yajja nayoya ng'ayagala akola embaga kyokka ng'ensimbi talina ng'era afugibwa ng'asuzibwa busuzibwa emyaka 39 gyongambye si mitono nyinza okuba nga nsuddemu nga gumu ebiri ng'ogyemu ng'ogazeemu nyinza okuba nga nzigyeko ng'ebiri oba esatu kuba emboozi gy'onyumya yadda anti kuba Kafeera afudde 27 mbadde ntegeera 27 agenda okufa nga bali baafa dda osimbawo muyafa 1900 mmeka gwe bw'ogamba nti bayimba we bali dwight taata nedda ddamu otugattire mu myaka egyo naliwo stable nga bali bantu basatu nga bwe nkunyumiriza obuyimba obwo era nze kuva dda nga nkootinga obuyimba kubanga yali njagala kuba muyimbi gwe tobuwulidde Basudde yatandikira basudde omulimu omulungi gwe nagaba nanziramu kakasa bye nayogera ti n'omulimu gwe nasaba nja gukola nandaze nnyo kanzireyo kaboozi yebaseruganda musula mutebino
ennaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Krismasi. Ogenda koyisa omugiza nti tetwaliyo tulimbe tunyumize. Nkuwulira luyimba lwo lwasookera ddala basudde nandaze ennyo kanzireyo kaboozi yebase Luganda musula mutebiro bino ennaku enkulu ezimanyiddwa mwaka mwe muli ne Krismasi ebaako okucakala mukyala Mugerwa lwensooka okumulaba mu kidongo gye twali tulaze okucakala ye mwami Mugerwa mu kikeesa teyajja olw'olusujja lwe yalina teyasobola omukazi wasunda ebbeere ne yeetala n'ensanyalala n'omutima ne gukuba kwe kunoonyereza noonyebba mu kati tubulire ennyimba zo zewayimbako tugenda maliriza neno tujja kuddamu banaye emboozi mpanvu Dwight tujja munoonyangako tutandikire kati tugera zituma Dwight series tulina etugenda okoma bwe tunaddamu sisinkana tutandikire awo kugamba buli omu yeesibe yeenyweza enkoba atulimbe bakadogo kamu bonna nga tuulya nnyimba mmeka ze recording Dwight banjogerako ki bagamba ndi kimenkemenge bwe mba ndi kimenkemenge naawe oli kasoddesodde bwe mba ndi kasoddesodde naawe oli kamenkemenge Dwight banjogerako ki Dwight etegezo naye yita kimenke waliwo ekimenke olwedde era aliyeni bwe musanga aŋŋamba oluyimba lwange olwasinga ng'omunyumira baluyita bengamba twambuke naawe ng'oyambuka bengamba tukirire ng'okirira bengamba kwatako ng'okwatako banange mwana gwe banange okwatako mpola muwala zona nnumya ng'oyambuka buli lwensanga aliyeni nga batambulya nnyo mu layini za Captain Dolo w'emmese kubanga ebitone waliwo ebitone ebitomerigana ng'ekitone ow'Uganda kyayina nga tone omu Amerika akiina Right. Njagala obasiibule tugenda kuddamu twenoonyeeko tutandikire wano ku nnyimba zo obulamu badde obutwala otya niwo ne tukusanze obulamu butambula batya leero libasiibule bannange bannayuganda bannange nsanyuse nnyo okuddamu okundabako nga nakava mu bulwadde bwange naye mwebale essaala yammwe yentuusiza wano n'okuddamu okundabako mwekubireko ku bugalo Amina bwati omukulu bwatugamba Mr. Dwight alina kyatagala kwogerako naye zimu ku nsonga ezamufuula ow'amaanyi mu ggwanga lino naffe okutuuka okumumanya birimuko firebase lwakwata bigenda mu nnyo naye njagala okiteeke mu bwongo olw'okwagala okumanya so emboozi alina mpanvu mukkirize tumunoonyeeko olundi kati gwe subscribinga teekako notification bell alina emboozi nnyingi ezinyuma agenda zitunyumiza bwe tunaamusanga mbadde omwana soda ku Export TV mukama abatukuumire Export TV to the world.